Obubi. Muno mu Uganda temukyali munguzi. Don't be fooled. Mu Uganda temuli nguzi. Bantu balutinze gwanga beyond repair. Ali mukubba. Yes, nyina byempulira abatumbavu nga bagamba ng'ekyo kyakolebwa mu mateeka. Nonsense. N'apartheid mu South Africa lyaliteeka. Olya, ne slave trade mu America lyaliteeka. Wadde obuzibu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe nti oli bw'ajja n'ayogera oluzungu n'ayogera ebikozi mulowooza nti yategeera. Eyo endowooza tulina ogikyusa. Oluzungu tekitegeeza amagezi. Abantu baffe abo bategeera wadde tebaasoma luzungu bategeera nnyo. Kati twagala tubasomese mulimi lwabwe. Gwe muganda wange agenda maaso n'okubeera ngongoberera njagala okwebaza era n'okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kugambye olunaku olw'ejjo bwe yadde agulawo essomero wali eri ewali ekitebe kya National Unity Platform Kamwokya yafudde mu mbeera n'ayambalira abo abeeyita bannasoma abagenda maaso n'okubeera nga bakola ebitaliimu nsa kyokka ne beerabira nti abantu ababateeka mu buyinza oboolyawo b'amaanyi okubasinga. Kyagulanyi bw'abadde agenda maaso n'okubeera nga ayogera byebyo ebimu ku ebyo byagenze maaso n'okubeera nga atuwa emboozi eno mpanvu era bingi byengenda okugenda maaso n'okubeera nga nkuwa wabula nkusaba busabi nti sooka okkirize nzijewo obubaka buno. Sheikh Ashraf Deme musomi wa dduwa akugamba gwalina ebizibu ebyenjawulo agenda maaso n'okubeera nga omukubirako ku ssimu eri awo ku screen esembe y'okumi ajja agenda maaso n'okubeera nga akukolako bulungi ate era agende maaso n'okubeera nga atereza ensonga zonna nga bw'ozeetaaga mukubireko ku ssimu eri awo ku screen esembe y'okumi ate nawe yagala olanga naffe ssimu yaffe esembe ya 57 awo ku screen tusindikire ku WhatsApp kuba currently teriiko naye tusindikire message ku WhatsApp tujja agenda maaso n'okubeera nga ate tukwasaganya kakati nzikiriza ate tutandikire wano wenyini. Frank Gashumba yekanami n'agamba nti mulekeraawo okulya ensimbi y'omwewo omusolo ate ne mugenda maaso n'okubeera nga mwekwasa ku luno atabukidde mukama we ate ne Museveni amutwaliddemu kambikuwe ate ogende maaso n'okubeera nga nabyo obiraba. Obubi. Muno mu Uganda temukyali munguzi. Don't be fooled. Mu Uganda temuli nguzi. Bantu balutinze gwanga beyond repair. Ali mukubba. Yes, nyina byempulira abatumbavu nga bagamba ng'ekyo kyakolebwa mu mateeka. Nonsense. N'apartheid mu South Africa lyaliteeka. Olya, ne slave trade mu America lyaliteeka. Nga si kyekituufu. Nga si kyekituufu. Tosobola kuhaidinga mu mateeka n'ogamba nti oli mutuufu. Muyisa mutya amateeka ne mugamba nti ulira former vice president mukulu wange sekandi aweebwa ensako ya former vice president afune emmotoka ya former vice president n'afuna emmotoka ya former speaker of parliament. Owulira Kasiimo n'afuna akasiimo aka former speaker of parliament. Owulidde emmotoka n'ebigenderako. The same sekandi government n'emupangisiza floor number ku wakazi ku Kampala Kingdom. The same sekandi senior presidential advisor n'afuna emmotoka eya senior presidential advisor. Nyumba tojogedde. Oli omusiru nadda unagamba muno bikolebwa mu mateeka. Parliament yabiisa. N'apartheid South Africa lyaliteeka lyayisibwa parliament. Ne slavery mu America gali maki mateeka. So abaganti ekyampuuga ne bano okufuna obukadde 5 parliament yakiisa kyali mu mateeka. Beetaaga kusuula mu Indian Ocean wansi. Amateeka si Kurani etakwatibwanga musibo kiri. Ne Bible ffe gye tusoma yakakyusibwa emirundi 6. Abantu bali bubi amalwaliro mafu buli kimu kyafa mu ggwanga muno. No, that's rubbish. Total rubbish. Parliament yakiisa. Abaka boogera ddiine Katonda. Omuganda wange agenda maaso n'okubeera ngongoberera n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala nga bw'eri enkola yaffe nkusaba vidiyo eno soko gimpereka like ate ya subscribinga edda nkwebaza bwebaza naawe atanaba kubeera nga osubscribinga nkusaba bambi subscribinga then tugende maaso n'okubeera nga tutambuza ensonga aboterevu. Ono nno takomye awo agenze maaso n'okubeera nga ayisaamu mukwano gw'ensereko eggaali olw'okugamba nti tebasobola kugenda maaso n'okuva mu Mathias Mpuuga Nsamba olw'okuba nti nno muganda waabwe nti nno mukwano gwabwe. Nzaawe njawukana ne muganda nga ate ensereko nzaalibwa Masaka naye ate ekituufu kiba kiki? Kiba kituufu. Mpuuga kye yakola tekyali kituufu. It was wrong. Nga tugenda okuwummula kiddamu ku mpewo
nzalibwa Masaka ndi munnabuddu munno ndi mukatoliki 100 ku 100 Mpuuga kiyakola it was wrong obuza twali tumwebazaaki it was wrong kali amaze omwaka kumunga ye leader opposition ne bamuwa ebambuli etteeka libayita eryakyusa obulamu bw'abakyala mu Uganda obwaba abavubuka nga yalireeta tutume Mpuuga's bill nti yaleeta ekyewuunyisa nekikyusa obulamu bw'abantu tiyaleeta innovation yeno tuleko tumuwe it was wrong. Ebyo bwe tuba tubitadde ku mabbali omubaka Patrick Nsamba nga y'omu kwabo abakitaddemu omukono ekyokubira nga bajjamu Commissioner Mathias Mpuuga Nsamba ne ba Commissioner banne abaana bonna omukono okubeera nga babakunkumula omukono agamba nti nno kyannaku okulaba nga Buganda n'abakulembeze ab'ensobe babadde basinze okubeera nga bateekako omuzinzi nga bannayuganda kwe batunuulidde okuli ababaka nga Basemujjunganda ne banne bambidde kwoteeka Aran Sewanyana n'abalala beesuuliddeyo gwa Nagamba ku kyokusayininga okubeera nga bajjamu abali b'enkwe n'abali b'enguzi obwesige. Kakati nno Patrick Nsamba agamba nti kino ekikolwa kiraze iwa bannayuganda balina okubeera nga batunuulira mu 2026 nga bagenda mu maaso n'okubeera nga balonda. Senior leaders abaali wano mu parliament abaali badde batunuulira ensonga ne bagamba mu parliament muno mulimu mismanagement bo bennyini ate be batandise okwekubengalike manya ono muganda wange sisobola kwogera ku muto wange sisobola kwogera ku gundi ono manya tuludde naye manya wa kika kyange biki bye mwogera basajja mmwe ensi eri mu kuggwaawo ensi yaffe eri mu kuggwaawo tosobola kugamba nti parliament mulimu corruption ejjudde bweti gwe n'olyoka otandika okuleeta ebya muganda wo n'olyoka otandika okuleeta ebibyo manya twasoma naye manya tukoze naye ebyobufuzi biki bye muliko basajja mmwe tubasaba nno ebintu ebyo mubiveeko. Omubaka Honorable Sewungu afuddeyo n'ategeeza nga bwagenda okubeera nga atwala motion eno ng'agenda maaso n'okubeera nga atwala olukalala olugenze maaso n'okubeera nga luwandiisibwako okubeera nga minisita w'ebyensimbi bamanyikiddwa nga Kashaiza alusayiningako kubanga yavayo n'ayogera buterevu nga agamba nti naye teyamanya nsimbi zino we zayita newankubadde nga balala bagamba nti zayisibwa mu palamenti. Ebyo nno agambye ye si wakulekulira mpaka nga omusajja ono agenze maaso n'okubeera nga abakunkumula omukono mu kibya. Omuntu gwe twagala okunoonya era tugenda kukwatagana ne ttiimu yaffe kugenda wa minisita wa finance Kasaija asayininge ku motion yeno. Nze ndi ku record namukubira essimu ng'ebintu byakatandika ne mubuuza ssente zino zaafuluma zitya nangamba kubanga member wa commission yajjudde ateeka okubeera mu commission buli lwatuula olwa position y'okubeera minisita waki wa finance nangamba ssente zino tiyaliiwo tiyamanya gye baatuula babbanzi be era babbi kati baakigamba Sewungu ng'ayamba alina sapule mu nsawo ye alina okusayininga newekitiibwa Nabbanja prime minister byayogera Masaka tubikola ki tubimanyi aba babiri balina okuba nga basayininga dda wano then omuntu omulala alina okuvaayo ayambe mangu agabaka basayininge buli kimu ye president w'eggwanga kubanga omubaka we ow'ekazo Kimosho onabo Kimosho ali ku record ku NBS TV n'agamba nti president bw'amala afuna budget ya parliament n'agiyitamu ne commission yonna kati bano bagamba titwayisa ssente ezo General Museveni tubuulire wayisa ssente milioni 4 kubanga budget yagenda wa ewuwe n'ekyo ebyo tebiriko kuteesa ffe kye tugamba ababaka ba parliament mu batunuulire ffenna ebizibu bifaanagana bali mu kusasula wano batusasuddeyo kaki akasaala naye abayindi mbalaba beetooloola wano babuka mu bbanga naki banoonya ssente zaabwe zitwewola nga nange mwendi kati oŋŋamba otya nti natuula mu parliament nenzikiriza ababaka ba commissioner bafune milioni 4 n'ez'enjawulo zemuwulira baali bankoledde ki bandaaza bigere bantwala mu kereziya ekyo tusobola kikkiriza naye mbeebaza amanya mugala bwe tugalese abasajja basiba wano nga beetabula baagala kusikwa mpapula zibba zitwala bwemumanyi nti ensonga terina buzibu lwaki mutya ekyokubiri tulina okugyawo politics wa deception and identity tuli mu politics wa ggwanga singa nagenda mu buyinza nenzijjamu basekikubo bano nga nze minisita wa education nga bwe mumanyi nenziba nandisigaddeyo wakayingira bwa gavumenti
tola ku kyokubigenda gyogenda kati olwo gavumenti batulwanyisa yaki nekyo identity omubaka wa parliament atuula emabega ku ntebe y'emabega mukulu nnyo mu kutambuza parliament y'eggwanga baminisita bye bakola babikola ffe tubacekinga naye backbench ase ekikubo ne Sewungu n'Ensamba ne tiimu eno tulina omulimu munene okutambuza parliament tugiteeke mu sanity egende mu maaso ate ekisembayo information gye tulina tujja gitereka bala abasajja twabagamba bafuna $23 zisingawo bali $3 bade bafuna zebajjayo buli mwezi under lose minute nekyo experience yange wano tenfuula musiru kunzijjako bwongo bwekalungu. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali olunaku olwaleero nga ekiro ekikeseza olwaleero omubaka Deputy President wa National Unity Platform eri mu bitundu by'omambuka Dr. Ledrina Zadriga agenze maaso n'okubeera nga afiibwa mutabani wamanyikiddwa nga Aaron nga ononno yafuna akabenje ku lunaku olwokutaano naye ng'ekiro ekikeseza olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Era obubaka obuddako bajja genda maaso n'okubeera nga babutuwa ow'omulamirembe Aaron ate era omukama agende maaso n'okubeera nga agumya abafamire n'ab'eŋŋanda kw'oteeka ab'emikwano ku saidi eyo. Our Lord. Amen. President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mumu obukambu bwange ne bugende wuwo naye emmotoka yange essobo yakaddiye tejja kumalako 226 ng'ate omanyi tuyingira 226. Mukama akuwa omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa ssebo naye muwe kagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi ssebo Pulezidenti. Ensangi zino nga n'abakulembeze b'eddiini babetuyita abalyo b'emyoyo nga tebakyagenda mu maaso n'okubeera nga abamu ku bo tebakkiririza mu Katonda gwe basinza nga balina kuvunnamira bakulembeze bw'atyo ye yagenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti ssebo w'ekitiibwa Pulezidenti nga bwe tugenda mu kalulu ka 2026 nsaba ekirabo nze ekyange ompe kya mmotoka naye baganda bange ensi efaananako bweti tunakomyewa embeera eno kale buli omu waali weesabire wekka kubanga teri agenda kubeera ng'akusabira nga be tulinamu essuubi nabo essuubi baali tumazeemu adda kakati gwe naagenda maaso n'okubeera nga ongoberera njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti Sheikh Ashraf Dembe waali tutambula naye gwe yeetaaga okubeera nga osomerwa edduwa alina ebizibu by'enjawulo mukubireko okusoma essembe y'okumiremu awo ku screen ajja genda maaso n'okubeera nga akolako butereevu nnyo nnyini ddala nawe ayagala olanga naffe simu yaffe essembe y'okumiremu awo ku screen weeri genda maaso n'okubeera nga otukubirako ate tugende maaso n'okubeera nga ensonga tuzikwasaganya butereevu nnyo nyini ddala. Olunaku olweggulo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform wali eri mu kugulawo ekisomero ery'ebyobukulembeze oba School of Leadership ekamwokya bingi byagenze maaso n'okubeera nga akoonako wabula waneeno nno bwe yagendedde maaso n'okubeera nga agamba nti ebyokukuumira abantu mu butamanya yemu ku nsonga lwaki abakulembeze b'ekibogwe bakyali bangi. nga Uganda yetegekera okulonda kwa bonna okwa 2026 ekibiina ki National Unity Platform kitongoze ebbanguliro okubangula abakulembeze mu byobufuzi ku mitendera egy'enjawulo okuteekateeka abalina essuubi okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo kwongera omukulembeze gy'alina okweyisaamu okumanya ennono y'ekibiina ebyafaayo bya Uganda amateeka ebyenfuna n'ebirala bingi era litongozeddwa pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enteekateeka eno yitabiddwamu abakulembeze mu NUP ku mitendera egy'enjawulo okubadde ababaka ba Paalamenti, bammeeya, basentebe ba disitulikiti, bakansala n'abalala. Mu bubaka bwe pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kunenya gavumenti olw'okuggyawo essomo ly'ebyobufuzi ku lukangagga lw'ebisomesebwa abayizi mu masomero kyagamba nti kifiiriza eggwanga abakulembeze. Political education bamuweera masomero kale n'essomero lino kwe kulinga okusonda kwaffe nga NUP era eggwanga lyaffe okujjuza eryo ebbanga eyo gaapu ebaddewo ey'obutamanya era tulina essuubi nti essomero lino
terijja kusomesa busomesa abantu wabula lijja kuteekawo ennono eyo kireetere n'abantu abalala si abali wano bokka ne mu bibiina ebirala byonna ne mu nteekateeka endala zonna okuyigiriza abanayuganda abanaaba mu nteekateeka ezo ebikwata ku ggwanga lyabwe naki ekituufu ekkola ki ekikyamu ekirina obutakolebwa. Kyagulanyi ategeezezza nti ekigendererwa ky'ebbanguliro lino kwe kuteekateeka abakulembeze abatuukiridde obulungi nga bansa era basobola okusimbira ekkulu ebikyamu ebinyigiriza abantu be bakulembera. Twagala nnyo nga tuyita mu kuyigiriza abakulembeze baffe okufuna abakulembeze ab'omugigi omupya nga tebamanyi bumanya bya bufuzi baleme kenkuka bukenkusi mu byabufuzi wabula tufune abakulembeze abalina n'ensa. Tugenda kusomesa local governments oba government ez'ebitundu n'okwebuuza ebibuuzo ebiri serious obukulembeze obuli okusobola obutereeza okusobola okutuusa obuweereza eri abantu baffe. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joe Ssenyonyi agamba nti bulijjo babajerega enti baba omwaganya abantu abatalina bumanyirivu okwenyigira mu bifo by'obukulembeze enti ku mulundi guno tewali kyakuboogerera. Okuyiga kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo n'okusinga emmundu. So fenga NUP kyovudola batutaddewo NUP School of Leadership tusobole okuyiga era okuyiga tekuliiko kkomo. Okubangula kuno kugenda kuyamba okwongera okuwawula abakulembeze okumanya obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze n'engeri gye basobola okuweerezaamu abantu be bakiikirira ku bifo eby'enjawulo. Entendeka yonna etunuulira abakulembeze n'okumanya bye bayitamu bye bandisuubidde ne bukapchalinga oba ne guteeka mu nkola as part of the modules ezisomesebwa. Ebyo bye tuyiseemu ne bye tulaba n'ebyandibadde oba ebisaanidde tulaba nga musomo mulungi nnyo ddala. Bannakibiina ki National Unity Platform ab'enjawulo baaniriza ebbanguliro lino ne basaba abaagala okufuuka abakulembeze ab'omugaso okulyettanira. NUP mu ggwanga lyonna oba mu nsi yonna etaddewo essomero okwawukana ne Kyankwanzi eritandika okusomesa abajjuwakaali baprofesa abakulembeze. Kino kye bakoze olunaku olwaleero kigenda tuyamba naddala ffe ng'abavubuka okutegeera obuweereza bwaffe eri bannayuganda okutegeera kiki kye tulina okuweereza abantu kubanga bwe banaamanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe bajja kusobola okulirwanira obulungi ate n'obutabuzaabuzi bwabo bannakigwanyizi. Ng'omusomesa nze kinzaamu amaanyi era ekimpa amaanyi ekindaga ddala pati eno ezimba omusingi pate kwesobola okutambulira. Ekibiina ki NUP kye kisoose okuggulawo ebbanguliro lye bakulembeze b'ebyobufuzi. Omwami yagenda maaso n'okubeera ng'agwa mu bazigu ne bamukuba emigere ne bamumenya ebisambi kw'oteeka n'ebitundu ebirala eby'omubiri. Ono nno agenze maaso n'okubeera ng'akolebwako okulongoosebwa okw'enjawulo naye ngane guno gwaka akyakaba amaziga. Gwe nnaatambula enkusaba ogende maaso n'okwekuuma naye twebuuza ebikolwa nga bino ebyekko binaakoma ddi mu ggwanga lyattu Uganda. Nze gwe bakuba nanyola sikola ne ondaba ekigere wekifaanana. Abalungi abatulaba embeera y'ekigere akyali mu byuma kuva 2022 era akulaga nti akyagenda musajjaliza endala kitegeeza wakaspendinga sente nga mmeka? Sente nyingi, sente nyingi. Sajjali gyogendako teka wansi wa milioni 6 nakagenda mu nyeezo kuliko ebyokusula kuliko bekikateereddako badde nagenda ate. Ate era mu malala amawulire ge tulina omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyaliddekoko mu bantu b'ebitundu byeyo mu Kigezi ne bamubuulira engeri embeera gye bayitamu ekituufu ng'ekaabya amaziga baneeno nno baagenda mu maaso n'okubeera nga babatwalako ettaka lyabwe era nga kati babeera mu bibira. Things mean oil honey, meat forest, oil meat as well, good shelter as well. It's really a very sad story. After the eviction, when they were pushed out of the forest, government did not consider that these people, forest was their home. So government didn't give them any compensation. That's why the
always said they are leaving. Ate olaba n'abasirikale bafuna emidaali ne bamukuza n'afuuka genero ne bamuwa emidaali. Naye lwaki abapaliyamenti baakasiimo kaabwe ka ssente? Waliwo obutali bwenkanyaawo. Nze njagala ssente ziwe mudaali gwange. Miliyoni 5 mubimpe abapaliyamenti mumpe miliyoni zange 5 akasiimo. Anjagala ogenda maaso n'okubeera nga mbebaza okubeera nga mutugoberedde ebbanga eryo lyonna ate okutuusa wano nzikiriza ngene maaso n'okubeera nga mbasibula ayisa abasajja Kabaka Magulu Nnyondo Cuucu Bene Baffe Saabataka Wangala Maama Naabagereka agerekere Obuganda Sylvia Najinda mubeere bulungi mweraba Mutenza Gulu yayisa mazzi mu ttaka ne gatalumira agende maaso n'okubeera nga abankumira tusinkane mu vidiyo yaffe eddako nze Ankodeni agenda maaso n'okuweereza ku mukoto Beyond the Newsroom tusinkane tokwatako wabula gwe nkusaba busabi subscribing